Yo, LMTV Uganda. Program The Vibe. Tuwatusiza kono mukulu. Eno so tuwe kino bachita bata. Eno gye bayita ngamiya muldo. Ngamiya. Ngoli wa vocal rasta. Si rasta nebyo nera mfana bifaanane kuba abanda abalowoozera ndi rasta. Oli muyimbi. Ndi muyimbi naye atannaba kufulumya naye nga nsuubira mu maaso okufulumya. Kachoba okola kola hot. Kyosubira ofulumya so kituweemu abantu bakiwuli. Kyoyagala. Handija. Ulya. Baby, obulungi bwo baby ne pesi yo. Omutima gusula wo ekagambeko baby wansukako onkubisa midala jo onzije mu paradise onzije mu bintu byange mulavu njita era eyo nyimba nzina mpya ololimba lupya kakati so tubulire business enegende etya business ngezako gitetenkanyira ng'omuvubuka w'embeera kuba buli atulako wano musabe kyebbiri nasobola otuulako ne muvuga ndigezako kutetenkanya ng'omuvubuka mu nsi obutagala kubba negezako okuyiyayya kuba guno gwe mulimo nange okumbeezaawo kituufu nnyo kati bageto yuti abali eyo bonna abatayagala kukola so bawa amagezi bakalowooza nze babulaza mbawa amagezi ebintu by'obutagala kukola bibi nnyo kuba nze munnange nava esakala ne nnyingira ekibuga nga nnoonya mulimu naye ate era ne maana ngufuna kitegeera era wenjogerera essaawa zino nkola kwene ngamiya ne bosi wange tali wala yoyogolengerawo okumpi bosi wange eyo yali awo okumpi nanyini engamiya zino naye muvubuka munnange ali eyo fuba nnyo okulabika ng'okola ng'oyiiya emirimu ate muno musuubuli owanguza amazima n'obwesigwa buli oba ng'oli w'amazima n'obwesigwa oba ojja kuwangula ensi eno ebintu by'okutayaya ku kkubo tebikola kuba nze nange abiwaka kati bampuliramu essubi kuba bamanyi nkola n'amaanyi balina naye luli baali tebalina maanyi nga bawulira sikola naye buli bawulira nti nkola n'amaanyi bagayina ensonga kinange neyagalira mu mulimo fuba nnyo funa omulimo obe ng'ogweyagalira mu bulaza kituufu nnyo kati abataze ku mwoleso so bawulire boyi kye basubiddwa kuba vibe yakutte bagambe vibe deya dede ate waagwani gwe ataze ku mwoleso guno ng'oli eyo otudde ng'oli ku bugibe waka gwe obedde ennyonyi ziri eno zituvuga laba nnono tuli eno ku mpologoma bwe tuvuga bwe tuzze eri ate atazze asubiddwa engamiya asubiddwa bibawusi nkaso ngamba abaana abali eyo basubiddwa okujja okwetolozaamu waggulu ngamba mu bino ebyesubo bye waggulu kitegeera muli eyo musubwa naye kiri eno munda mwoleso nange kwegamba mpulira kinyingidde mu mutima ge mazima bagambirewo bombo clat naye nga nsigadde nze kerispeto abasigadde ogimbuuzako ku YouTube mbeerako ne ku WhatsApp kunaona mbeerawo buli ne bamainigazi bonna bataano bo baani so bagambe boyi basubscribinge ku LMTV muganda wange mubeereko nnyo n'amaanyi era mubanga kwe muli munoonye kerispeto mbeera lutayi wange ono bamuyita fiki omulaba soko ojje fiki obabuuzeeko lwayita fiki Chakabi mugamba abanda bamugamba mutya mwana oli muyimbi naawe oba oli dansa wono nze ndi mukozi siri muyimbi oli mukozi anti kati ate gundi zoyina mwenna dreadi waagwani okitegeera bwe kikuwenda bika yange nawe okola ku bizinesi kyapamu waneno mu bizinesi ya kigamiya nawe so bagambe abatazze mwana biki be basubiddwa anti basubiddwa okuyiga ng'ovudde n'ekyo n'okusanyukamu kipya kikyolabye ebipya bingi mwana kuba kati ndabyemu omuntu osooli okola ebintu ebya bulijjo bye tuyita ebizibu ne kiba kyangu ng'olinnyo ennyonyi okitegeera ng'okujja ne bakuvugako okuzina ensolo bangi tebazimanyi goiza oba ogimanyi naye basigadde eyo tebagimanyi kati abalaba LMTV bonna mubagambeyo akagambo kamu abatamanyi Luganda nga ka luzungu kababeeremu ono kanyambeko yo the baddest muganda wange ali eyo enewe singa obadde waze nowulira era nobeerawo nolaba abaniga abaliwo nga bali obulamu abaana nga bali obulamu the baddest band mu luzungu abatamanyi Luganda anti kakati ate oba tututte wala nnyo kuba oluzungu lwe nasoma nteka lutege n'ebyo ebimu ize my nigga